Extra Digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo tubaniriza mwebale nnyo abatambula naffe yonna nga muli munyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja ne mubeerawo ku shows zaffe ze tukola ez'enjawulo ez'ebyobulamu ezikwata ku bulamu bwaffe obwa bulijjo eziyigiriza ate n'ebyobufuzi. Olunaku olwaleero tugenda kwogera nsonga ya ttaka. Banji bwofuna akasente oyagala nnyo ogula ettaka era bagamba nti olwaleero ekikkirizisa nti nno ddala okola ofisa era otereka kwe kubanga olina keweerimidde. Obutono bwako n'obunene bwako si nsonga naye ng'okalina akako kubanga bagamba nti akatali kabbe amagumba ne bw'oli osuula mu mulyango. Tuli Lubowa ku Kamoga Property Consultants Limited. Tuine Haj Mohammed Kamoga omu ku ba directors aba Kamoga Property Consultants Limited era mulina ebibuuzo byammwe byembadde nabyo ku nsonga z'ettaka n'okusinga akantu kano. Tugenda katunuulira bulungi, tugenda kannyonnyoka osobole okubanga ogatte ebyo byobadde tomanyi, byobadde omanyi obigatte ku byogenda okuyiga ate naawe abadde tamanyi osobole okubanga ogattako. Haji salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Otidde nti salamu yange ejjudde gunna. Mujebale emirimu Haji. Ojja kusala ojja kujja gye tuli inshallah. Etwala kutola shahada. Jangu. Watu ingira mu Ramadhan yawo nga kiteredde bulungi inshallah. Ebanga da Ramadhan ibulayo just naku nakumbale bubazi era twala mukisa guno okwageza osera mwenna somo ennungi eyemirembe ate nsaba Allah buli mukyana abasabye tumale konga buli mwakifunye. Amanya nze Haji Mohammed Kamoga omukola lekitaba Kamoga Property Consultants Limited company egula okutunda ettaka eri ebyapa. Kamoga Property Consultants Limited tetugula ttaka lya bibanja. Era tetutunda bibanja, tutunda ttaka nga lya byapa lyokka. Ngwayina ekibanja kyo ng'okitunda ewaffe tojja. Bwagala ogula ekibanja awaffe tojja. Jangu waffe ng'ogula kyapa. Jangu waffe ng'osobola okukuguza tukuguze ate tukuwe ekyapa. Ate ayagala okukyusa ettaka ly'okufuna ekyapa. Alina kibanja n'ayagala kyapa. Kisinziira bw'oba nga nawe ogenda kwegula bweguzi kunanyi ttaka nga waali bagala surveyor ne tumukuwa. So nga yaga transforminga oba mu kibanja odde mu kyapa era tukuyambako police eyo ku musaveya akuyambeko kubanga tulina abasaveya abakugu basavenga ettaka lyo ne bali ne bakufuniza ekyapa kyo zobe n'ekyapa kyo twakigula ntwakikyusa mannya kiri mannya go wagulako so tukuyamba kukola transfer kyaba kyukanjira mu mannya go tukola kibaita documentation ekyapa kirina n'ekiri mannya ga mugenzi taatawo maamawo jjajjaawo tulimo kukyusa kuba kyaba kiba manyago mugenzi kibate kinafuka kikyo mpaka ngo kikyusiza nga so manyago awo joba kyaba kiri kikyo. Banja bina mayumba gawe babiguze myaka 10 giyise myaka 5 giyise myaka 2 awoza nagula ettaka neyanguza yampa transfer ne banako nambina yeso bine bwandiko byonna nete kinachwa kuva manyago yakuguza kyaba kyatina kyo kuva manyago yakuguza kuda manyago bata kina kufuka kikyo mu mateeka kijja fuka kyo mu mateeka nga land office ekumanyi bwokola search nga kijja bajja kugamba nti amanyago ge gali mu land office abantu nga tonna kola search kulaga manyago osanga manyaga mulala tekinna kifuka kikyo mu mateeka kubanga okola search tojjira nkuki ku search statement ne kibanga kikyo bwo kola search ejjira ko manyago so fuba nnyo okyusa kyapa kyoguze ove ku ndagaano. Abayina endagaano ng'olina ekyapa tomanyi nanyi ntaka tukuyamba kunonya nanyi ntaka oyo n'omufuna n'osobola okwegula n'ofuna ekyapa. Banga bw'ofuna ekyapa oba ofunye obwanannyini obwenkomeredde. Omuntu alina ekyapa tasiisibwatiisibwa takanga tiisibwa ng'oyo atalina kyapa. Oba ayita miitingi z'ebibanja ojja omutima gukweraliikiridde nga tolina kyapa. Naye oba olina ekyapa kyo omanya nti oli safe. At least nga bwe wabakayagana ababiri gwalina ekyapa n'okireeta mangu era enkaana zangu mangu. Noba nga tulina kyapa ate ng'okaana naye alina ekyapa kiyinza okukalubirira okumuwangula. Ne munagera mu bagezi mu kkooti yakyo basooka kubuuza mu kkooti anayina ekyapa kya wano. Poti namba yawo mukayanira eripoti namba ki. So manya oba tuna kusalako kyapa nanyitako ya ayina ekyapa kyawo akumanyi oba takumanyi batunda kutuba kwegula ninga nanyitaka bitabo byenga joli okubanga omanyi linnya
nti Kamoga Muhammad nanyitaka eryo nenga tinga towenge nayo kwegula tomwa busuru tekikufuula wa kibanja mutuufu ekibanja mutuufu yawo busuru koyo ayina ekyapa kijja kwogera ku lwairo kifaanako bwekiti oba kiriko yiika 30 oba kiriko yiika 50 oba kiriko yiika 10 saizi yakyo ebifaanana bweti so ekyapa kino twagadde tukyejjukanyeko lwakirwako wano twagadde tukyejjukanyeko oli agenda okugula ettaka amanyi kyasuubira okugula bw'oba wagula ettaka nenga tebakuwa kifaanana bwekiti tebakuwa kyapa oba tiwagula ttaka oba wagula kibanja obandi baweereza sente zaabwe mu bantu ab'enjawulo babaga twakugulidde ettaka mubuuze oyo gwoweereza sente zo mubuuze kandaye ku kyapa ekyapa kyoyo gwogulako ali mundaga nti akuguzizza yali mu kyapa ekyo oba si yali mu kyapa bangi bagola nti baguze ebyapa nenga ali mu kyapa nga si yenannyini so kijja kukalubiriza nnyo okuba nti okiraiminga nti olinawo ekyapa nenga ate tolina kifaana bwekiti so ekyapa kino kuno kungulu kiba kifaana bwekiti kiraga Uganda of Titles Act Certificate of Title tubako district ekyapa wimbo kisangibwa kino kiri mu Luweero county Bulemeezi block number ne plot number then official title wano wabeerawo kasiru wano mu kyapa kino kungulu kiba kifaanana bwekiti ebyo byapa bibakoze ebipya bifaanana bwe biti kuliko ebyali bikadde tebyalingako kantu kano mu nsonda kano oba n'essimu ng'eriko barcode reader ogitunuza mu kana akantu kano sikakwejalabya oba bwino teyagendayo mu butanwa bakakola bakamanyi ka feature kalimu information eyekwese oba n'essimu eriko barcode reader n'okatunuzaamu kajja kuleetera ekyapa kiro kyennyini kano kolengera wano mu kasonda wano akatini so bobikula mu ndeno kalinga ka box oyinza kulaba nti buwino bwagendeyo obugenzi neste bwagendeyo obugenzi sika mistake ku kyapa bula kalimu information eyenjawulo era bino kati bya digital tebikyali video ebya money ebyasooka ya analog kati bya digital byakyukamu kati bagenda babikyusa so kitegeeza nti omuntu ne bwembanzize ku Kamogo ogula ettaka oba ngenzeewo omuntu alina ettaka bwandaga ekyapa nga nina essimu yange so kikebereraawo nkeberera wano nemmanya nti ddala omuntu ono andaga ekyapa kino kikulaga plot number ne block number lumu abaforginga ebyapa bwe kiba nga kiri nga bakiforginga bwona kitunuzaamu ka barcode reader ako katunuza wano kijja kuleetera ebigambo ebitakwatagana kijja kulaga ebintu oba kiraga omugaati oba kiraga bulubandi oba kiraga ebintu ebitakwatagana wala kukyapa naye okasanga kituufu kijja kulaga block number ne plot number so kati okwanguyirizaamu tubadde tusasula oluusi ba consultant so oba tubadde twegendera tunoonye nga tugenda ku saki ngero noonye ekyapa kino oba gyekiri kati oli kasitagaani n'ettaka ekyapa kyakyo kyekino funa mufunyi smart phone ne barcode reader gwetunuuza waneeno kijja kuleetera block number kyawogerako kitejja kuleetera mannya kubanga mannya agenza gakyukira mu ndeeno naye kyalesito oba otegedde ekyapa kyogerako kyekituufu kyekyo block number bwekyapa kino bwekituukako mu ndeeno ekikulu mu ndeeno waliyo part 3 era part 1 eraga property eno eraga nti ekyapa mulimu ekyapa gyekisangibwa sub count ekyalo kwe kiri obunene bw'ettaka olabira mu part 1 eriya kyapa kiri obunene bwakyo olabira mu part 1 eyogera ku property then part 2 eyogera kyebita ownership nanyi ttaka yaani omulabira mu part 2 eyaki eyakabokisi akaddako part 2 eneraga ennaku zimwe zebakolera ekyapa kino instrument number y'ekyapa kino owner's name and address nyo kiri mu Kamoga Muhammad ne address ye then the signature ya registrar of title ebakweri then part 3 eraga encumbrance page eno eraga ekyapa kino bakuliko ebbanja batekuli oba bali bewoleddeko sente bateweolyangako yeraga ne caveat wekuba kuliko caveat part 3 mukirabire ebyo era bobo okoze search abantu bajja kwetera wano nga oba kuliko caveat bajja kulegera tuliko caveat oba kuliko mortgage oba batekuli bajja kulaga nga kuliko niru tekuli kakino kikyerere tebakyewulira nko sente tekiba nko bbanja lyonna okyabira mu part 3 then kuliko kano print kano kupinti kano kolaba kuliko box bungi nyagana kana akamyufu kano
kekabeera akatuufu ekaba akananyini ekyapa kyekogerako nomulaba buno butali bumyufu obwapa birala obwegendereza nnyo akabokisi akamyufu ako poti namba erimu oba yerine kuno kungulu yerina okubeera kungulu ekiri munda kirina okubeera ne kungulu ako era ne kaprinti kano era nako kaliko akabokisi kano koteekawo okolerako saaki okebera printi eyo bannamu era otolekamu ka barcode reader ng'ogira ku simu yo okatunuza ano kaita poti namba eno ennyini ey'ekyapa ekyo ne block namba kagireeta so kati printi okwo era kuliko signature oba omukono gwaba abakola mu byeki mu bya printi olaba wano kuliko omukono gwa cartographer kuliko omukono gono omulala era abasenga ku cartographer yani bakola print zino yes yaruka kutaka nekenenya no ajibo bano bakola printing bakola prints mu ndomo ne bamita cartographer kati yuje ya signing ngachi ya signing wano then wano commissioner land survey and mapping ya signing ao bako signature zidiko 2 report yafunwa kudako signature 2 yes but ebalizeninga system era emumba ajimba ama signing ako ngajweleza munne ninga kolaki signing ako print no muri mukasi baita okakwata ko boti nyuma kandu okowulira kasiru wako era cyapa kitufu tibino kwa mukaki kasiru wako wewe nga bachikolede bulemezi bukalasa era kibamu kaki kasiru akabajja kabakajja kula garando fije kafana nga kali kuchine ekyokungu ene kunguru akabira wono kunguru ku nekala kabira ne muki ne mu print munda so basically kati ne mabega era ka print kana kali mu cyapa kino era ke bakoze ne mpya era wono ero kalaba bwe kati era ne mabegeno wakajapa Disemba era kuliko kano ka barcode bweba na barcode reader wakatunuza mu akaja kwita ekyapa kino so kati oyo muntu ali atulaba isawa ya lero wasindika sentezo wasindika da sentezo omwezo muntu agule ekyapa baba yagula ekyapa kante bamuwa kino abati yagula kyapa ajaji no kugula gwe bere eyo ngokimanyi oweza sentezo banga yagula kino then baba wamazo gule ekyapa kino basenze transfer basaza mama nyagoyo ali mu kyapa batekema manyagoyo aguze kati gwe basazizamu abata kyalina nyi kyapa kino oba batesewo yo mpya yabannanyini so mu mbeere eyo ekyapa kino bwekyo kifaanana ekyapa kikoma ku bantu bameka okusazamu bonna sazamu nga boyagala kasito ogulo oli nakikuwa osazamu nga boyagala kinza oba ekyapa nga kikiwa n'abantu 50 wajjulwa wano bateekawo bakuwa akalala buli babukulanga nga tebuggwayo kasita abangakyusa ownership kali wasa wajjula nali ofisi efulumya akaki era bwetwala ekyapa kino kikyusa nga wajjudde gwe tebikwatako bali bikola kubali abalanda ofisi okula ekyapa ekirala ekiri muki mumanyago bo bano bafuna akala kebakuwa ne balaga kino kakijjudde bakwaddemu ki bakubakuwa ekibafulumiza kirala esooka bubeerayo nga bungi kibanga kyapa nga kiwoningira abantu kiga nti kiweddeyo akabosi kaweddeyo wano ate nagendayo enya lyange tukweraliikirira land ofisi gwe mulimu gwayo eja providing a sheet endala okugenda amanyago yes omutawana guvaawo ku byapa ebifuluma ebibiri kogira abantu bagandika mogayi n'ekyapa ne batayina ekyapa ninga ekyapa kisoma abantu wewamu kati ezo bado babikola eddaluli nga tebanakola gundi zino eza digital era kino kibagezaako okwewala bwogezako kufuluma ekyapa ekirala ku ttaka lyerimu wewala ekyapa system egaana system empya egaana nti awaliwo ki ekyapa kyawo nogezako kutunza abagala kyawaliwo ekyapa kyawo then bakola ensobi bafulumya ebyapa bibiri then bakola double plotting era basazaamu ekimu nobalekawo ekimu ekirina okubeerawo terina kubeerawo kyapa bibiri ku ttaka lyerimu ekituufu kibaako neba bibiri ekituufu kibeerako kimu bayinza okujingirawo nebajingira ekyapa era ekijingira bajja kiraba land office gwe nogula ettaka obwesigawo buteeke mu land office land office ekirungo ekya gavumenti ekikola ku by'ettaka gwagula gwatunda kyekikola mu kukyusa ebyapa oba ogenza obawoza sente mu banka ejja kuddukira mu land office ekole search newe emaze okuwa sente zaayo okusiba ekyapa ekyo mortgage eteeka ku kyapa era ku land office so nawe gwegenda okugula ekyapa omuntu wa bulijjo genda wesiga land office kyoba osookera okole search mu land office gwe omuntu gwekulaga nti nanyitaka gwadinga naye ne waliwo okubanga nanyitaka wali naye nga ali busy nga alina kugawa po batone
power button eye kuyamba okukyusa okola emirimu gy'oyo ali mu kyapa gwadde power button n'okubango so ogimukolera naye agimukolera akwade power button olwokumeka sure nti wali mulamu ayogera assa tolira mugenzi nti ya mugenzi yafa ate n'ogamba ati yampa power button omugenzi kasitafa byeby'ettaka biba bikomyawo gwena okumanya kimu kasitafa biba bikomyawo taba na buyinza ku ttaka ataba na buyinza buyinza bwe bugwako kasita ogwenkomerero agussa babuweddewo baba tanagussa ogwenkomerero nga waali mulamu abasobola okuwa power button ebanga omukolera emirimu gye gyonna omirimu ki okusalasala mu ttaka mirimu ki kukyusa kola transfer mirimu ki okusortinga ab'ebibanja sisinza mutegeraganye nabyo so bina byemutegeraganye bina okubeera mu buwandiike obuwandiike ne mubuwandiisa oluvannyuma ne mugenda mu maaso ekyapa ekifulumidde Masaka n'ekifulumidde e Mukono enjawulo yakyo ebeerawo kati ekyapa olaba kati kino kyempigi Mawokota kati kungulu kuno biba birabika district Mpigi ate kino district Luweero kino district kyotera kyenina wano kati district enjakola kino kyotera bisatu byaki olaba byonna kungulu ndio kulanga bifaanagana naye nga tukuliko bino ebiwandiiko gyekigwa kino district kyotera eri county Buddu eri Buddu eri Luweero okitegedde kiri Luweero kiri Bulemeezi kino Mpigi Mawokota kino kyotera Buddu so kati district ezo zitali byapa bitimula office yanjawulo yakikola nezo na properties za government bwekyapa kikubulako era ina kudda mu government ino fumire kyapa ekirala singa bakubako ekyapa nga bakikubako lya tambula nakasawo ke bana mumba makasawo ke byapa kyekiddako tosita bigere tokaba maziga mangi onzo kuna kuwala nekyapa kyabuze wali esuubi kaba mpola ne wakitutte takijja kumugasa era gwa planning okujja nti ogenda obbe ebyapa kubya kasoke byapa oba obomala biseera byabwerere banga lugobibyeko abanga nanyi ntaka eryo ajja bajja mu ebyapa biki ebirala era tujja kubikyusa kubanga ti land office eteekawo etteeka nti buli akimanya mu kiva gisa proprietor alina ogenda mu land office bamulabako singa registra ekengeramu siginja nezibanga tezikwataganyi alina obuyinza obuyita oyo ali mu kyapa ali mu kyapa mukulu nnyo mu kukyusa ekyapa kubanga ekyapa kino kiba kiki kiba kike gukisoma yaba nanyi ntaka singa siginja ezibanga zitawanyemu nga zikankanye era yalina okujja land office ajje mu maaso ge abe nga atangaza land office nti jangu otubuulire ono gw'omugozizza jangu otubuulire nga tenasuya kyapa ekyo ono gw'omugozizza ono gw'omuwadde ono kati ye ali mu kyapa so okujja nanyonyolera ekyo nate gwa ali mu kyapa tonza kunyonyola ekyo banga yona abira mu kyapa mu system ya office baba mulina system ya office baba mulina ngati bakoze system eno ngeso omuntu ayibenda okubeera Kampala nalaba ekyapa ekiri Masaka nzo kubeera e Kampala nalaba ekyapa ekiri Mityana kasitaba nga alina plot number ne district era bobo okola search URSB onzo okukolerawo search awo Kampala Uganda yonna baso bisike yakina okulaga just okola koze search kulaga kiri manya kiriko ebanja bate kuliko kiri sangibwawa kiriko bunene kyoso biraba nenga physical file obeje kyapa physical file buli kyapa kifumano kibako ne file yacho botwala e Kampala obe bojotereke uko mu nyumba yo ne bali basigazako ki baga physical file ebera mu land office kyapa yo gibakikolera nti kino kigambe kikolera Bulemeezi kino kiba kikyotera ogenda Masaka ya land office kye Bulemeezi ogenda ekyempiji ogenda Mawokota so land office ine file bikyapa kibafulumya bafulumya byapa bibiri papa kibayita obunazi copy kyoba oterese mu nyumba nabanye batya register copy kisigala mu land office so kyapa ne kibinyumba nebe yidde kyapa ne kijja eri register copy ejja kuba esigaddeyo ate nebe yidde nayo office nga yekuta omuliro kiri ku system eki stress kisi takisanyo kubikola file bingi ekyajjawo ebyo nti bakendezako omujuzo gwaki ogw'emirimu ogw'epapulanga bingi
Kiwanga kiri ku system osobola kikebera signature osobola okebera mu system nalaba akifaananyi k'omuntu akyusa ekyapa nalaba endagamuntu ye nalaba essimu yasobola n'omukubira essimu agamba ekyapa kino kikyowono gw'omukyusiza ng'asinza ku system okwo ba information gy'obawa jo submitting ayo kukyusa ekyapa wadde baba bagiina bakuba kintu kyotwala waka mu nyumba basigazayo ekyabwe kibita register copy register copy ekyo gye bayita ne white page yamba bagita white page white page eyo kuba koppa okola ekyapa kino kyotereka ki totwale waka ekyotereke waka bwentunula mu kino ekyapa ndaba ba indicating bateekamu n'ennini y'omuntu bagifulumya mu byapa ebipya ebifuluma kasawa nini kati bagiteekamu nti nno sesanga batte ku nnini namba bweti yenannyini ttaka bakola ekyo nti bakola system zino eza government nga zikwatagana URA kwatagana ne land office musolo baba kupasa ogulaba tusasudde watusasudde kulaba abantu ekyapa kikyuka kya muntu nda yakyusa kitulaga n'ennira bayingiza mu nini eyo balaba ebifa mu nnira ddala ntuufu si ntuufu so system ezo balina engeri gye bagiconnectingamu nk'okwanguyiriza ki naddala bajenga musiga nsimbi agakukola ku ttaka baga services zino azifune mu kifo kimu mu bwangu URSB kuwandisa kampuni yakuttaka liririddawa ani yakuguza bayingiza muyinza politi namba ku namba byonna ebyereeta byonna njakyusa kyapa ososa omusolo kikwanguyira bakola assessment ne bakwanguyiriza so kati kyebagezako okukola nti nini namba eno eba ya muntu omu terimu yefaanagana ya munne nembeera balongo wasaba nayiye nekataba nayiye so kati eyawulira ddala muki kati mubimbi apenyo bagiteekeramu ddala bajingiza mu nnira eragayo nnyini omuntu tanyi kyapa ekyo bakyo bakola ekyo bagezako okukendeeza ki fojari era banatwalira omuntu omulala atalina ndagamuntu eriko nini namba eyo tosobola kukimuwa nobutazeka kafaananyiko mu ndagamuntu nga gifojinza bajja giraba bayingizayo mu nnira bajja kubaleetera ekifaananyi kituufu eky'omuntu balina nini namba eyo entuufu nali njagalako okukyusa empapula zino naye kinagenda loya yansaba busabi block and prot mpa block number mpa ne prot number lwaki teyanga copy yonna tosobola kusanga prot number ngefaanana n'endala block number ne prot number ebaako emu Uganda yonna ekyapa kyosanga kino nga bwekikola kati prot number ana musatu eri emu tosobola kusanga prot number ndala eno protein teliyo ku block number eno no protein number ene ebaako emu kitegeeza ina kutambula block ne prot nti kati kweno block olusanvu ana n'omukaaga prot ana musatu eriko emu teriyo ndala yonna era newemba nga ekyapa ekyo nga nkisazeemu eyo ngisalamu eba efudde teddamu kubeerayo kasanjikulako transaction nga nkisazeemu ibadde yiika 50 nsazeko yiika 3 eno protein number ebe nyo kukyuka eno yo block number tekyuka kubanga yo yeba yakyawo kiramba tekyuka ne protein number ekyuka ebaako emu era bagifulumya lumu tebagiddamu yes bati zinza kuggwa enamba block ebeera ku district ebeera ku kyalo nosanga block emu nengegatta ebyalo nga 3 okay usanga igalonga bisa nosanga mu district kangezese gye mmanyi Masaka nti nga abali eruka yabaina block abali echanna mukaka nabo baina block abali munyendo nabo baina block baina abo cyane badde nti buli cyawo cyane cyane badde block number yacho nonyo sanga echaronga nga kinene ngedda byadinga binenga batwala wagazi nnyo kati basaze mbu LC LC obwenjawulo butini usanga LC emu nenga ate block number gatabu LC nga butano obakitegedde yes so block number ekimbanga nga kinene badde nti buli block number bako kikyalo kati ebiye bagenda kubyedda tebatyakola block number mpya zibafumidda baje mayeno okubuuza nti osanga ettaka nga weliri wali badde wakiso nenga wasoma mpiji ngati era ekyalo mapping bakola eri batambula bakola emu bayaje bakola zezo twakyusaamu ndala yonna nti kati empya tufunye block number empya polina baso ofuna empya zibakyusa ne block number ebeera emu system eno bajokola abazungu bano mu ndagaano y'olwende eyo basina okutematemera ettaka lino
teka system eyebyapa oba mugireze edda oteka mu system osoma nti zokyo okirabe ko boti kati system ebagikola nti azitse buli kyalo enanga block number yacho era kati abamanyi ebyapa oli omugambo ga block number nakubuza county mu kidi namanyi kyalo bwe kiti kabogenda kola office yapa yabakola mu byapa njya block number bweti amanyi asana okubula kyalo ko kiri noga musajja akitegedde ate nga simugambe kye ne block number yaba byakolamu byakolamu block number yo bwe kyalo bwe kiti yebo block number yo tebakisarangamu kikyalo bwe kiti block number yo tebana kufuna letters so kati yaba abimanyi baona ndo office so na obogero guletaka mase port number ne block number bo musaba port number ne block number nakuvuma umanyo taina chapa tani go mwekenge taina chapa byambe mwekenge taina chapa babaga nti agulu atunda ttaka mase block number ne plot number kubanga achimanyi kyogenda okuzza ko yacho yimusaba kubikebera ate kubikebera dakikimo bo bifunyi sa ati okyajja okola nga tabirina ajja kubuzabuza amala akuvume agenti oyina olugezigezi oyina entengezigezizo zitwale eri negwe mutolemera ko mugambe njagala kugula nguza chapa nyamba mpa plot number ne block number kamuga yagambi tukebera okulaba mwana nyine wettaka totakubuzabuza gwe mukebera ebyo ojja kuba mu maze manji baguze nga bagula amanyi bagula byapa ninga tebagula buki bubanje wowe nyubo uli asinyo 2 ku 10 simanyi 2 ku 3 tewina byapa nga ndakole cyaba bwakiti 25 ku 25 era bana kaita mu kamera ngabano ajja kwata butinga kaisa speed twagala okutegereze akebule mezi kayina yaga kasome ne Masaka ekyapa kino tatakukiriza na kwetegereza bulungi na kaisa ku speed waji negwe mugenda ku cyapa oba tompade photocopy yacho mpablo kuna ba ndinekebelele nengo mtufu wabaya kuguza mugambi genda waguza chapa akuokire mu copy ye chapa ajo kanti chapa change nachuma protein baje kitwala bya kulimba oduba kwa protein chapa photocopy cyangwa chapa kitutte omuchiriza mbocheza kwanta chapa tuchuse chapa mlando office bachusiza ku chapa original ngati kino kyokutte Jojo chizako tutakulima mbori kimunganya kuwa kugaba protein number ogaba photocopy chapa mbajja kola mu chapa kirala ebya bakulimba twali akola chapa kirala nga bakozesa photocopy za byapa bwetu wetutambula extra digest mugoba nsonga nze sesanga bate tuline Haj Mohammed Kamoga mukuba directors aba Kamoga Property Consultants Limited twogela nsonga ya byapa mubadde mulina ebigambo bingi mubadde muyiteyo ne babayisizeeyo mpola mpola ne tugamba nti katwongere tubere ne Haji ono ayongere okutuyitira mutumanye omufere watukubira tricks omufere watukubira n'okusinga mu ttaka kubanga kati ettaka kyatunzi nnyo era ly'erisingako abafere tujja ne tubanga tufunamu omufere wasobola okukuba naffe ne tukutangazaawo ne bakubbanga okkiriza nti banzibe naye nga tebakubbye lw'amagezi nga bagakusinziza kubanga tukuleetera abakugu ne bakusomesa ebintu nga bwe biti Haji omufere ku kyapa kino wawasinga okubira wanayinki omuntu omugabe nti omuntu wano ng'ogyeko block number ne plot number nti abatabirina oli ajja n'akulanaga ati kino wano ekyapa nina ekyapa kikebere bakiri manyage anzo kuba kirina nga bwenkiina benki nga tayagala kubikula eno munda tabikula takukiriza kulaba emunda bwekibadde kisoma ye oyo agamba nti akuguza tomuwa sente kankiddemu bwe cyapa cyakoze photocopy jakulaze obuli gino jakulaze ndeso tesoma manyage tomuwa sente kwa toja sura kuchusa cyapa ekyo toja sura kisala ku cyapa ekyo mugambe please nyamba chusa soma manyago mpo sente anzo kujala gamba nti katola bona aliko ono muganda wange nabera mu kyalo wala ne yakiriza tutunde ayo bilala ne wabera mwana we mugambe omwana wo asayininge wano ajje asayininge babanga nga maina akulage baruwa vude mukode mukizo cyaba cy'omwana so wakula bufuna protein and book number toko makwejo bikula munda amanya agade munda nguvuganzo gwenjagala okugulako baba yagula ngati yachusa aleto oli ali mu cyapa kubosa sulirako takuwenda gane nyingi ndikaze oli yagula
oli yagula n'atakyusa nekitambula ebiwandiiko byeyagulirako bino nina bihanding over gy'oli nina bikuwa tomuwa sente kubanga byanga byakuwa bwe yagulirako gwe yagulirako takumanyi musabe nti yali mukyapa muleete njamulaba kugwe mbampa sente kubanga onakuguza abeerenga mujulizi otherwise kijja kukalubirira nnyo oba ekyapa kyakyuka kiba amanya g'omuntu kidda mu mannya go nga amanya ekyapa mwe kyali tomulabanko tona transaction naye lwaki ttaka balira mu hectares bwebatesesite kwanze manjagala ne bagira wano nti nno wali abantu abatamanyi converting nga wanaaba wano hectares ayina ataano ku 10 anti era ekyuka ogikyusa n'ogiconvertinga ne bagiwandiika wano oba wano esigalamu ekiramu hectare bwezi nga bweri gwe just okyusa just format yemu bagibita formula ekyusa okuva mu hectare okudda mu acres enamba yonna gyosanga wano okubisaamu 2.471 from hectare to acres hectare nene ku eka oshikedi kati gwokuwa kodi egyo okuzokyusa format gyokukyusa n'ondahiro bwe ettaka muneme ettaka olabira kuki akabeera wano okalaga area y'ettaka kyapa kyagala kiba kyekimu size yemu tojasanga nti kyapa kino kyakyawe kiramba osange nga guntu gunene nnyo gulujja lumu eno square mile iko 640 ngolaba baba bagase uno bwapo uno nga 8 oba nga 50 kasiga kekamu n'obunene busigala muki babulabira wano munda era bwokola search obunene obuli wano mukyaha munda obina okugira ku search statement gyokoze awo kyekyesa survey omukugu akuyambeko twemalira kuba nti omuntu obikola ki ebyo banga byolimu byanjawulo nzoba gwosobola ngoye manya ebyengoye ali mutaka kuyambe mukiki mubyetaka so funa yakuyambeko muki mutaka totuma muganda wo totuma mama wo totuma kojjawo akole byayagala okukola ni mugatteko omuntu ali professional boweza sente zongo weza mama wo basinga bunja abavudde ebweru abasinga okaba besiga mama baabwe bakojja baabwe batata baabwe baganda baabwe namugunga igwasinso yagulira agula mikwano gye tebina documentation intuufu nezibatomeza amoza nakugulira ettaka eyo kasatulimirako lumonde so what ekyapa ukiwanga bagunda kyapa wakirabako gwosindika ina mugambe oba tulayo ku kyapa towayo sente zange ndeka kyapa kirimanya goyo gwogulako gyesabenga biri kiriya so kikulimbalimba okubira kukifaananyi kyekyapa atasobola kikuba kyapa kyeki ate kyokiweereza ajja kubuzabuza nga data wankoleki wamweddeko olunaku luzibe wiiki eyite n'omwezi guyitewo gwemugaye mpeeza kuki ku kyapa kyogulako nkoleko search kuba esimu nze nkubira esimu nja kukolera search mu lunaku lumu just dakiika 2 nza okukola search mu Uganda yonna mu 20 minutes nenkubira ekyapa kikyogula kiri manya ga gundi kiriko bunene bwe buti kiri kyawe bwe kiti kiriko ebbanja bata kiriko sigwe akweddo mbwale kabiko ebiwandiiko nze nkolere search ki gogere mbaso ogulenga takupapya mbwate bwova ku sawa 3 mukaga bwo wage no jigula ngaye kujja mukaga mugambe bwa ajja ku mukaga muwagule etakatali papira bwatyo don't rush tudba speed afiri babira mu speed yawo apanga abantu awo napanga LC etaliyo nitenza tekupanga land office omusajja namugesa mwenda obatoze mu sente ze ngitaka balitwala jabade walungi nnyo nade eri walungi tedijja kugwayo ne bali ku Kampala road nengo litakukiriza kusamuka togula okwayo sente kyangu nnyo n'okuzijjawo si kyangu okuzinunula tujja n'okuwa amagezi gano olabanga abawogera emboozi eno si mboozi ya boda my friend emboozi ya ddala kigamba kyeddala onzo tenda utafuna mukisa kukifuna walala wonna okifunya nokuki extra digest kitwale ng'ensonga ki enkulu bwoba ogula kyapa gula kwoyo ali mu kyapa bwoba ogula kyapa gula ekyapa bwoba ogenda okutuma olenga guza ekyapa n'endagano ziyagulirako n'ekyapa akikuwerako musabe ali mu kyapa ajja abeerewo gwoba osasula ssente ono yoakirya abeerewo nga mujulizi otherwise kijja kukalubirira nnyo kuwadde sente mulala na nenda nyini taka mulala bwebana mukutuma onasobola muleta ng'atandika kugamba nti wangamba waba yagala gula kibanja katono omugule mu ttaka kiraba otandika kwegula mubeera kiriya byogera gula ki gwosindika mubuuze ogenda kugula kibanja oba kyapa
no munampe ekyapa kukibereko at back of your mind mulike ekyapa bate kuli kyapa sente zonsaba kulukeze kola transfer ekyapa bate kuli ntawe sente zo gule ettakazi ndala eza transfer ndala obengo okimanyi ntabyo nambi sasude mundu gumu byonna bajja kyapa kimpa kiri manya gange omwenda ga muntu yo omufananyi bo akole transfer di omuntu lwatasobola kuwa kyapa oba takaki omuntu lyatasobola kuwerako kyapa omuntu aguze takanga sirirye nga yalisikira obanga lya chachi nga guze takanga sirirye kimala inzo biliyasikira liba liriyo tegede yalisikira etakatulifuna ngoliguze tulifuna nga bali kuwadde donation tulifuna ngolisikidde tulifuna mugeri ndayo nambo nga tuli wambye nga tukoza ano either wa waligula bali kuwa oba walisikira simple kale birayo byonna bijja kubingira mu ebyo tuli wabayisikira ddala nga yaligula ninga yalisikira liba liriye yes liba liriye okay so kati gwe okumanya alina ye mutuufu yalijjawa yalisikira yaligula oba balimuwa okay so kwa kuliko esatu ejo kuliko kwelefonira aba alina muki nenga ekikulu kya byonna ekyapa kiri mu manyage ebirayo nana biwulirize naye bottom line obeeraawo onanguze ekyapa kiri mu manyage bwemubuuza nga wemubuuza ku byekyapa kino akambuwalamu nga akambuwalamu agamba tawula kyapa kiri manyagani mubuuze waguze taka mubuuze kyapa kiri manyagani you have a right okubuuza ekyapa kiri manyagani nga tonakwayo sente zo eddembe lyabwe bangi togamba nti anasajja jagamba mukoyeza ajja kuza ndi walugezigezi ali gwe bakwita olugezigezi kyoliko kyekituufu kukyayagala mubuuze ekyapa kiri manyago kandabeko mpaka photocopy bulabanga kubuzabuza gende walala yesu nyo kyapa kiri manyago bali kiri manyago yosu Uganda wakigula no transfer ziruwa nanyitaka yakuguza ruwa checha kulimesha kuchusa kito chusa anti musoro mudi ja kwara kozo no million billion chusa kyapa nyigulenga kiri mungago kyolanga kubuzabuza taza kuchusa kyapa echo kwa kuwa kuleke ebirezo bimuremesa okuchusa obo ina transfer oine ekyapa onofanya wahaguza chechi kulimesha kuchusa ekyapa echo ndio kulike ekizibu eki ekirala nkyakikubulira nkulike ekizibu ekiti nina kimayiza bwinti abantu kyalina entalo za family oba azimalirize toyingira tuli wa family oli wangeye tulundi wangabi emanyi entalo zengabi zigwa zityo bahada zigwa zityo akwina mbanga bisa ezigwa zityo oyo alakuba musayi wajja wati wa family omukole dini enga si wa family atenga wayo sente ze goza na musanze muki mugambi kya kisomichi kisoma amanyage toba family muganda ngiteme tanjagala bulungi ibiki atodamya bande mesalemesa baba balemeseza gwanguza nze gwoguza kalenza agula lwaki tebanemese oseged muganda wange yanemesa mukuru wange tanjagaliza tumende kamala okuva agenda bweru mu December watagenda ategwa wandi sente era bwagenda adda bwana mu maviza ne bwagenda akoma natandikira yakoma kubanga ensonga ya taka nijo gisemyaka 10 bwali ensonga nga ntuufu esigala ntuufu nzo twenza jacho kutwala kubuki twala ko budde ne sigala nti sigala ntuufu so weteke nchakali ogula ekyapa wekiri kimanyigo ya kuguza tuanza kutinga okyuse cyapa kiri manyago yora bine yora bizeewo bikusanga cyapa kiri mu wagula nga kiri mu ki nga kiri manyago ne cyapa kiriwo nezo bunde bijja ne bikusanga mu katali tali yao onzo ojja kutagala muganda wange obwako obusembayo haji nga tumaliriza ambe bazannyo kukuna program yenu kusa digest kubansonga nafuta fisa akadde tuongere tujje kusonga zenze taka manye nsonga zetaka zino zirudde emyaka mingi vamu ku mulwenda mundagano yo lyave ebyapa lyave eryo bandagano yali atema negabire ono lyave mundagano y'olwenda nina kati ebizo bikyali bingi onzo banga tujja kumala bizo bina bimalawo ati tukubirako kyo kisobodde
batufiza akadde mtuwayo ka chance tujja ntubabulira bana Uganda ekiriwo ne banga bamanya ne berinda nga ki okwenda sibuti information is power obobo ina information obobo ina amanyi miki nino bango imzaje ngolaba ngo kinene kikabode ne atakina info leka nawe ale agejja we agejja bwerere so information iki cyo wano gwe twalamu twogedde bingi twalamu ebitine bikugasa tukugasa ki likawo ne twalamu ati totolamu totolerekera abala baliye program jimaze kweda kika 5 bogedde kya sajja weda bogeda buki bogeda ku kyapa ne bogedde ki okwata mukatini sajja nyonyodde kyapa munno kawereze muganda wo kawereze kojjawo mu buli kugame byebyo obata ko yosinga kojja agule ettaka yakuwe kyapa yashigula ku kyapa kuoyo ali mu kyapa awali bottom line yawo akuguza oguze ettaka nayo oguze kyapa oguze kyapa nayo kiguze kuoyo nanyini kyo kyapa kisoma manyage totegere ebyo ebisigadde bijja kulabagana inshallah taala sangwa no ka tulina branch ndayo na Kamoga Photo Consultants sangwa dobowa Kamoga House wano today office yafe bali gosindi kujja kugulira ettaka mu Kamoga Photo Consultants obati yajja mu office fana bweti abalimba abayaligula miki abayaligula ku street mugayi mukubire kifana nyinga muwe kubesere fingo li mu office ya Kamoga ondaida baba wakoze eki obo watuse bagala otuka mu office balimba nga bagandi tugenze wakamoga ninga tibagenze eyo bifana nyibikwaniriza agwe kubayo ajja kujja mu office yeno tulina office ndayo na tulina branch ndayo na tulina noka so tukwaniriza nnyo jangu otuwagire otuguleke ettaka dokwetaka etalina ku bizu byonna takere ebyapa ya Maryland fune kyapa manyago no kwesiba okwana madara ngabala kubafunye mu ntonga zino ezettaka kale toyanza nnyo toyanzege bwetu tambudde tebaloza nti no bine ebyapa bibiri obinga bidde kambize eri nnyini byo mwizo leto olugezigezi ne muloza nti babinga bidde ojakola sente inshallah ate nga neetaaga okubikyusa ojja kujja ngo ku discount esimu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700 da screen yezo simu zeziri ko zezo okuba simu ezo nzeke nyini ojja kuba okuyogera nange WhatsApp ojja kuba olina nange owe kuba direct call ojja kuyogera nange simu ezo ziri bbiri zo kuba kozokka bamudde obw'emirimu okuba simu yagala kuki kubanja jjo kwalosanga ngandi busy eri njogera n'omuntu omulala namuvaako ntisokogera naawe twesonga zino ezettaka inshallah taala tuyanze gebwetu tambudde sesanga bate Haji Muhammad Kamoga Idris Lukwago ne Dan Mugoya ku Extra Digest Mugoba Nsonga.